Oluganda webale nnyo nnyini ddala okujja mu kkanisa okusinza, webale nnyo okwewaayo. Manyi nti abamu ku babadde nga nze nagolokose nga otulo nga tungi. Bameka abadde ne ogezesebwa okwenkanidde awo ankosibwabadde n'abalala mukyala kanaaga ng'otulo tungi, twabadde n'emirimu mingi. Twava mu overnight Friday ku makya ku ssaawa 2 nalina okubeera mu board meeting ey'abeegayirizi ba Uganda. Yatona olunaku lwonna ne luggwako. Olwabudde bwe ruti omukyala ngamba tulina okugenda eggayaaza okujjanjaba abaana. Tugenda eggayaaza tobudde essaawa nga zigenda kubeera nga 5 kwezi kyawo nga tuweddemu. Naye Mukama tumwebaza wadde nga twali tukwaye bwe tutyo kyalina amaanyi agamuweereza era agamubeererawo. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'ebintu bingi nnyo ddala Mukama byatukoledde ng'ekkanisa ate wamu nga sekinoomu. Era manyi tuno bangi kumwe tulina obujulizi bungi lwadde ng'oluusi temuguwadde naye nga manyi nti Mukama akola era akyakola ddala ebintu bingi tugenda kulaba. Njagala okwebaza nate abo abaasobola okubeerawo ku Friday tusaba okw'ekiro. Twali wano ekiro kyonna paka Kejenge tunoonya Katonda. Kyali ekiro kirungi nnyo. Omusumba waffe yatukola tukubireko mu ngalo, Omusumba Joseph kigambo kyali kirungi nga tugamba nti mu Luzungu yagiyita the consequences of spiritual lethargy, oba ebinuuka ebivaamu nga toli awo towera tosaba tonoonya Katonda. Era twali tugamba nti bw'obanga oli eyo nga oli mulokole nga tunoonya Katonda ojja kuwola. Omanyi sefuliya ng'ogeddemu akawunga n'ogiteekawo ng'emaze okuwola n'oteekamu amazzi n'etandika okugagga. Olw'enswera zonna zikola zitya? Zijja okuba zinoonya ki? Emmere. Si bwe kiri bannange? Naye sefuliya bwebanga eyokya zigwako bannange. Teri enswera egenda ku sefuliya eyokya. Kati bw'obeera ng'oli mulokole nga oli mu ebyo embeera bwe zitya ezo ojja kuwula ekinaavaamu ng'omulaba atandika kwesembeza w'oli. Naye Mukama yatugamba tubeere nga tumunoonya kiseera kyonna. Abange nga tweweeyo ebintu by'okusaba, tuba n'okusaba buli olwokutaano olusembayo mu mwezi era na buli lwakusatu lunaku lwakusaba kusiiba okunoonya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Tunoonye tubeere nga tunyweza ebyoto ebyawaka, ebyoto ebyabulamu bwaffe n'ebyoto eby'ekkanisa. Tubeere ekkanisa ensabi era enoonya Katonda. N'okwebaza era abo abamaliriza omusomo ogw'okusaba Sunday yaggwa. Bannange mwebale nnyo abamaliza omusomo ogwo prayer school. Temukomaawo, tugende mu maaso. Lwaki? Ene kanisa naye ate kyoto, tuli kyoto. Mukama yeebazibwe. Tuba tumanyi okusaba obulungi. Bw'obanga tumaliriza nga musomo ogwo simameka eri abeewandiisa abagenda omusomo genda okuddako. Bw'oba oli wano nga biwandiisa tuko mukono gwa ggulu nkulabeko. Okay, bameka batona bakola prayer school. Tabi mikono gyammwe waggulu. Togikolanga. Lwaki timwewandiisa leero? Wangi? Musumba Joseph funa olupapula lutambuze. Abantu bewandiise. Tubawagale bulungi tumalize prayer school eyo. Kibeere nga kituyamba okubeera ekyo Mukama kyayagala tubeere. Mpozi njala n'okuba okuddamu okwebaza Katonda nti olwokutaano n'oluwedde nga 31 lwetwawoza emyaka 10 beddu ng'ekkanisa. Kibeereko mu ngalo ekyo. Emyaka 10 ng'ekkanisa kiba kya magero nnyo. Bw'olaba Mukama ebintu byatukoledde gyatujje we tuli era ne gye tugenda. Era tugenda kubeera kino tuwandiika akatabo kayite magazine ey'emyaka 10 ng'akatabo kogera kuwa gye tuva gye tuli nitwagala okugenda. Bw'obanga olina obujulizi oyala okubuteeka mu katabo ako buwandiike mu bigambo ebitasukka bigambo 300 obimpereze ku WhatsApp yange oba ey'Omusumba Joseph oba eya Uncle Tom. Obujulizi obwo tubuteekemu mu katabo ako.
anti Matthew aweereze ye ennungi nnyo nagirabye n'abalala namwe muweereze twala tukabalinga buli ministry obanga tulina okuweereza bwammwe oba bali muli bakebezi oba muli bayimbi yabanga twagifunya actually twala tubiteeka bibeerenga birungi obanga amaka bubeera nga muli maka mwagala okwebaza Katonda Mukama kyabakoledde nga amaka oba kimuyize mu GFM church muweereze bino tubiteekemu akatabo kafaako kabeere nga bino bibeera omwo pozi nokugamba nti twagala akatabo ako kabeere kasobola okwesasulirako kennyini nnyini kesasulire sente zaako twagala abalina business woyina business yo angoyala okubeeramu ojja twaya akasente katonotono quarter page ejja kubeera ku mitwalo 2 gyokka half page ebeere ku mitwalo 5 weyala page number kakadde kamu kyaba kituyamba nnyo okuba nti nno tukola akatabo ako in the most cheap way possible obeere nti nabatumanya byokola naye ate naffe tubeere ng'ekkanisa nga tugenda mu maaso nga tugaziwa kale tugende mu byawandiikibwa ndowooza ku budde buno kubanga obudde butandise nate okudduka tudemu tusabe nate Mukama Katonda mulungi tukwebaza amakya ag'olwaleero gwe Katonda agaba obulamu gwe Katonda agaba obulokozi era Mukama gwe yatwagala gwe yatandika Mukama ekkanisa eno Mukama twali mu bintu birala nnyo nga tubirowoozaako na kutandika kkanisa eno naye kati Mukama gwe n'otuluŋŋamya n'otutambuza paka olunaku olwaleero tuba Mukama tuyimuse emikono gyaffe n'okwebaza era Mukama ne saavisi yonna ebadde y'okusinza kubadde kwebaza Mukama gy'otujje n'ebyo Mukama by'okoze era Mukama tukwebaza nti gwe Mukama Katonda akyafuga era olifuga emirembe gyonna Katonda ataggwaawo akola ebyamagero tukoola Yesu atugenda mu kigambo kyo kiwa omukisa Mukama kibeere kisava ne supu n'amasavu ayi Mukama tudde Mukama nga tujjudde bulungi era Mukama tudde Mukama nga tuziddwamu amaanyi okubeera kyoyala tubeere mu myaka emere giddako 10 egiri mu maaso Mukama tukwebaza nyera kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu amiina 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 haleluya maze okwogera nti nno ku lwokutaano twaweza emyaka 10 Julayi nga 31 twabaddeewo ekintu kiryawo ky'amaanyi kye tukoze lwakubanga tweteekateeka tukole embaga ey'amaanyi sande esembayo eya guno omwezi gamba nti amiina twala kujaganya tuzine tulye ente erina okugwa si bwe kiri bannange ente erina okukola ki erina okugwa kati olujakko kwenda ku lukulu nnyo kubanga ojja kuba ne saavisi emu okuva ku ssaawa nga 3 awo paka ssaawa nga 6 7 8 tulya ekyemisana kyaffe okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa nga 10 11 awo tujja kubeera mu kucacyanca bujulizi mu kyomo tugambye ente yaffe ejja kuba bweri si bwe kiri bannange gye ente yaffe gyeri kale tukkirize Katonda naye nga twalina okusaba nti mubanga olina ekisobola tuwaayo okuteekateeka omukolo guno obulungi olina emitwalo gye 2 omutwalo gw'ogumu 10 15 2 akakadde akamu byonna bireete tugatte wamu tube tukola embaga ennungi wajja kubeerawo keeki wajja kubeerawo bounce castle z'abaana tulina okuteeka tugenda ebintu byonna nga birungi Mukama yeebazibwe era olunaku olwo toteekateeka genda walala wonna wano okubeera tusinze Katonda yita ab'eŋŋanda yita emikwano gyo yita abantu bomanyi tubeere wamu ffenna tusinze Katonda era tumwagale n'olwekyo nayise omutwe ogw'olwaleero gwe tugenda okubulirirako mu luzungu twayise thanksgiving and worship are weapons of victory oba okwebaza n'okusinza byebyokulwanyisa byaffe ebyobuwanguzi Mukama yeebazibwe twakamaliriza omwezi ogwa Julayi nga twetwogera ku nsonga ku ntalo ez'omwoyo oba entalo ezigenda mu maaso gwe nange z'otalaba naye ng'ate zigenda mu maaso era ng'ekimu ku byokulwanyisa ebyo kwe kusinza naye okubanga nti no olwali tugenda kubeera nti no twebaza Mukama olw'emyaka 10 tukuyise okwebaza n'okusinza
bye byokulwanyisa byaffe ebyobuwanguzi. Bannyabo ne bassebo njagala okubasaba tuyige ebintu ebyo ebibiri kubanga byakulwanyisa by'amaanyi ne sitaani tabiyinza. Okwebaza n'okusinza toyinza kubyawula. Muntu bw'obanga oyagala kusinza Katonda wo toyinza gana kumwebaza, ate bw'oyagala okumwebaza toyinza gana kumusinza. Katugamba olwaleero nti nno ffe mu kkanisa GFM okwebaza n'okusinza bibye okulwanyisa byaffe bye tulina era eby'amaanyi. Kampeni buno obujulizi mu kwebaza Katonda nti twamala overnight ku Friday. Bwe tumala okuva mu overnight eyo obudde ne bukya ku makya n'ebirala bwetyo mu maaso, naye baba bali awo abali mu sound mu byuma byaffe laddu negwa nebba ebintu ntulowooza nti nosanga ebintu ebisinga byonoonese, naye Katonda waffe bannanga alina amaanyi. Mukama alina amaanyi nti yataasizza ebimu ku byuma byaffe. Ebimu ku byo tebikola zanga zino TV zino zafunye obuzibu n'ebirala, naye twebaza Mukama tusobole okuwulikika. Mukama tumwebaza nti amaloboozi ne sound bikyaliwo, era tukirize Mukama atuwe ensimbi ennungi tusobole okukola ebintu ebyomulembe ebibeera nti kino tebisikosebwa bintu bino byonna. Njala okuwa obujulizi obulala. Ekkanisa yaffe yatandika etya? Batujjukira emyaka gino 10. Twatandikirawa? Twavaawa? Ssebuguzi Godson yali avaawa? Kiki yali akola? Biki bye yali amanyi? Mukama yamukwatako atya? N'ebiringa bwe bityo. Kangezeeko kutemaatema obulamu bwange ntuke ku nsonga eno eya kkanisa yaffe eya God's Fortress Ministries. Nalokukalinya emyaka 9 nebaza Katonda olw'ekyo. Mu senior 3 nenzirayo nempayo obulamu bwange eri Yesu. Nali namala okulokoka nali saanywera bulungi. Ati mu senior ey'okusatu neneewaayo nate eri Katonda. Era awo we neegatta ku kanisa eya KPC kati ya watoto nga nkyali muto tukyasoma mu mpale ennyimpi. Mukama yeebazibwe. Kati bwe nnyingira mu kanisa ya watoto netandika okwagala Mukama, netandika okuweereza mu kanisa. Nali mukebezi, era si bukebezi bwokka ne mubeegayirizi. Era infatti mubeegayirizi gye nasinga okumala obudde obungi, era gye nayegera n'okusaba kunoonya Katonda. Kakati bwe mmaliriza business school nali Nakawa, saagenda Makerere, nali Nakawa. Nakola kosi yali ya myaka 3 yali ya marketing. Bwe tumala okukola kosi eyo olunaku lwasembayo ab'amagye ba Museveni UPDF ne bazingako kampasi yonna we twali tubeera. Teri afuluma, teri ayingira. Ne batugamba kugenda kukola kyaka mukyaka wa kifuba. Ne tubeera omwo okumala emyezi 3 n'ekitundu n'okusoba. Tuba tuli omwo tukola kyaka mukyaka, bikikudduka, kuba paredi, biki ebyo, mundu, byonna ebyo. Abasajja ne bambuuza lwaki toyingira amagye n'otwegattako? Ne mbagamba amagye ago sirowooza nti Mukama gye yagala mbeere. Ne ngamba kale beera ku kitongole ekikesi mu ggwanga. Ne mbagamba nedda. Ne banneesibako ne ngamba nedda. Era singa nakikola ekintu ekyo sandibalabye. Nandibaddeyo mu magye na biki ebyo. Naye Mukama tumwebaza nti yannuŋŋamya bulungi. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Naye nga simanyi nti Mukama alina ate amagye amalala, ejje ery'obulokozi, ejje ery'ekkanisa lyagala nnyingiremu. Bwe tumala byonna ebyo tukuleko Yesu mu ngalo, kale genda mu maaso tukabikubire mu ngalo. Bwe tumala byonna ebyo tuzza waka, tulina ebisago kubanga twalinga tutwekulula omwo, musula mu busiisira, mukuba biki mu birombe. Nenzira eka. Bwe nzira eka okumala wiiki nga 2 nefuna essimu. Ebiseera ebyo waffe amasimu galinga matono, twali omu ku abo abalina amasimu eka. Zinezi zino gyogire eno. Bameka essimu abaazirabako ezo? Abamu muli bato nnyo temwazirako. Peter wazirabako? Yessimu yabeeranga waka. Twalinga abagagga ssebo, kanyanyaawo. Nga bakuba essimu nga egamba ssebuguzi oyo ajje akola interview ku mulimu. Nze sino bulamu bwange sinayako mirimu gyonna, mirimu gyonnoonya bunoonya. Obwo nabwo bujulizi bulala.
nebaza kati n'olwekyo mirimu ginoonya bunoonya ati munnange nga bagamba mujje jangu okola interview waliwo company twatulira company kyeno kumakya nenkera kumakya nengenda okukola interview nentegera nti company yali Pepsi-Cola kati ebiseera ebyo nanyini wa Pepsi-Cola yali mwami yali mu Ethiopian bali mumuyita mwami Mena n'abuuza abaana abaali babuuza ebibuuzo lwaki mumala obudde nomuvuka mumwe emirimu atandika okukola samala ne interview mu makati gaayo ne bampa omulimu ne bangamba wiiki ejja otandika induction tugenda kuba nga tukutendeka otandika okukola bubuto bwe gwali netandika okukola nekola mu Pepsi-Cola okumala emyaka 4 ne ku myaka egyo 4 nenkuzibwa emirundi 3 kitegeeza nti nagenda nga buli mwaka ngenda waggulu ku level eddako era njala okwagategeeza bannange ebyo ebiseera byali birungi nga kasente kabeera wano bwe kati sayina mukyala sina buvunaanyizibwa nsula wamwannyinaze sina akabanja mukama yeebazibwe naye ng'ate nali mpeereza Katonda mu kkanisa yaffe eya watoto yeyitibwa KPC ebiseera ebyo kakati myaka bagimala okugwako 4 nkuzidde emirundi 3 ngenda waggulu mukama n'agamba jangu otuweereze ayita mu basumba baffe Pastor Gare, Pastor Chris Komagumu, Pastor Franco Naga, Pastor Joshua Mugabi kabagamba olina obuweereza ku ggwe mukama yakuyita ebyo byokola biveemu niweewuunye bagamba obiveemu akasente kawera kavwali wano era budde ebiseera ebimu bampita okunonga omusala gwange nga commission gwenfunanga mungi bujulizibwa nti Brenda mbutegeera bulungi mukama yeebazibwe kakati nga bangamba ninga nti okuva mu buweereza bwa Pepsi-Cola nga mukama mugamba ndi muweereza mu kanisa mbuulira enjiri ndi mwegayiriza mukama kikyo njagaza mukama nangamba saagala sente zo njagala ggwe omuntu kumala kutumwaka mulamba nga nwana ne Katonda naye mukama tumwebaza mwaka bwe gwaggwako mukama weyampitira nengamba abasoma nti kale kanzije mpeereze kamalirize ebimikola mu Pepsi-Cola sijja tuweereze niweewuunye nti bwe namala n'okuwaayo resignation mu Pepsi-Cola mba ndi awo URA nayo nempe nengamba naye batugamba oli muntu mulungi jangu naffe otuweereze mbagamba bannaye nina obuweereza niweewuunye okugezesebwa okwo okungi okuva mu kampani endala paka mu kampani endala naye mukama nangamba gwe salawo kyona kyona oba osazeewo naye nga mukama kale kansalewo nzije nkuweereze nyina okwebaza mukama nti ndi omu ku abo abasumba abajja okuweereza sigamba kunoonya ssente naye mukama yatuyita mu kiti ekyo okumuweereza bwe nnyingira mu watoto KPC at that time ne tufuna omukisa okutendekebwa mu theologia oba mu theology studies nenkola certificate nenkola diploma nenkola ne bachelors mu theology netandika okuweereza era ne banjawulo okubeera reverend bagwali mwaka kisajjukira kakati netuweereza nga tuli mu KPC awo ku Central Kampala Road awo musumba Gare mukama yamuweera okwolesebwa bannange njala mufulume muve wano mugende Entinda kati mukama nga ali musumba Joshua Mugabi ne batusindika Entinda etugula ettaka zaali eka zaali 10 nzijukira bulungi nnyo zaali 10 sorry zaali eka 4 ndowooza netusamba ebisiko nga bwe twali wano tutandika ekkanisa eyo n'abantu 5 ngenda okumaliriza myaka 16 nga ekkanisa eweezeza abantu 7 abaali basoma mu kkanisa eyo kati awo mukama n'angamba kakati n'obudde obuweddeko nemugamba naye mukama emeza nnyo gyo tunagikomya ddi wazija mu Pepsi-Cola kakati ne wano manye nteredde bigenda kuggwera wano mukama agamba fuluma twala ne mukama okumala emyaka emirala 5 nga mukama ngamba fuluma mu kanisa muno otandike ekkanisa onoonye endiga zange zonna ezaabula ezizitowereddwa tezirina mazzi wezinywa tezirina alabirira ezimu zaali obuveera noonya endiga zange zikaaba zirina amaziga ningamba naye mukama ebintu nabikola nti ebyo jukira nti nekkanisa yali manyi yokka yali watoto KPC yokka nga gye mmanyi sigendako mu kanisa ndala yonna kati mukama mugamba okutandika ekkanisa ogwe nagwo mulimu kati kamba buli kino kibabuuliranga nako mukyala tali nawo yabaza mukama olwekyo mukama bwe yatugamba ekyo kyewuunyisa nti mukama yali yagamba omukyala wange
nze mukama nga tangambanga kati mukyala mugamba leeta mukama gamba tufule mu KPC mukyala ngamba mukama ziyangamba dda naye nali njagala gwe weewulirire gwe mwennyini gwe temanjala omukyala wange Katalina oyo tumukwereko mu ngalo nga taliiwo mukyala w'amaanyi naye omugugu gwali munene nnyo kubanga watoto kyaki gye twabeeranga eyo nali musumba nalina offisi nene nga nnungi bano bagimanyi mwami n'omukyala Kirumira nono ngayinza kwegaana yali nnungi ng'abaana ku ssomero school fees bakuwako half amafuta govuga ag'emmotoka bakuwako amafuta agamala omwezi byali birungi wasava kati mukama agamba ate ofulume yakujja mu pepsco alike nywala agamba era ofulume tebyali byangu naye myaka 5 gigenda okuggwako mukama n'aleeta omuwala yava Teeso nali simulabanga nako mba ndi mu offisi nga bangamba eri ayagala okukulaba bakamba ani ayagala okundaba olwo omukyala avudde Teeso biki mugamba ajje twogere mwana nangamba gwe noli wano ssebo mukama yagamba okukola emirimu gye naye togikolanga oba tugenda kugikola ajja kufuna omutonda agenda agimukolere olunaku lwennyini olwo ntandika okukola ebbaluwa enfulumya mu KPC Watoto Church awo ekkanisa eno mu kulungamizibwa okwo weyatandikira a fortress okubeera nti notandika ekkanisa abantu abatalina ababundamunda mu bintu eby'omwoyo basobola okunywera amazzi abatalina wakubeera we babeera abatalina muntu abaagala baagalibwe ekkanisa eno weyatandikira mukama waffe yeebazibwe kati gy'emyaka 10 kati gino gy'emyaka 10 bweddo nga mukama atuyamba mukama tumwebaza njala okutandika nekyawandiikibwa Matayo 16 Bayibuli egamba nti era nange nkugamba nti gwe Peetero era ku lwazi luno ndizimba ekkanisa yange n'enzigi ez'emagombe tegirigiyinza kati ekkanisa eno bwetyo bweri nti mukama yatuyita okuzimba ekkanisa bwetyo si ngaffe nga bwe tugyagala naye mukama ye nga bw'agyagala era Yesu lwaki tufaayo nnyo kiki tubuulira biki bye tukola wano waliwo obwerufu mu bye tukola tuli babuvunaanyizibwa tunoonya Katonda lwakubanga mukama yatuwa obujulizi yatuwa omugugu oba obuvunaanyizibwa okumuzimbira ye ekkanisa eyiye si eyaffe amakanisa gasinga obungi gaba g'abasumba naye n'ekkanisa yo si yaffe eno ekkanisa ya mukama yeebazibwe eno ekkanisa ya mukama era okuyayaana kwange nti mukama abeerenga mu masekati g'ekkanisa eno okuva lwe yatandika paka Yesu lwalidda mukama waffe yeebazibwe era nkimanyi nti sijja kubeerawo mirembe gyonna omuntu amala n'akola budde butuuka ngidde emyaka 6 7 9 10 era omala n'ofuluma mukama yeebazibwe naye tubisaba nti mukama atuyambe nti n'abaana baffe n'abantu abaliddawo okukituusa mu maaso mukama abeere mu masekati gaffe kakati tugasa ebintu bibiri okwebaza Katonda ate guno omwezi gutandise mwezi gwa kusinza okusinza tokwawula okwebaza n'okwebaza tokwawula okusinza era guno omwezi ogw'okusinza nga twebaza Katonda twagala Katonda waffe abeere mu masekati gaffe mukama yeebazibwe twagala Katonda agulumizibwenga twagala Katonda ayimusibwe mu kanisa muno kubanga mu ye mwe muli ekinyusi kyaffe ng'ekkanisa mukama we yagamba tujja kuzimba ekkanisa tera n'enzigi za Geyeena tegirigiyinza mukama waffe yeebazibwe Zabbuli ey'ekikumi n'olunyiriri lw'okuna n'olwokutaano Bayibuli bweti bwegamba olwokuna n'olwokutaano Bayibuli egambye nti muyingire mu miryango gye n'okwebaza ne mu mpya musonyiweko ne mu mpya ze n'okutendereza mwebaze mukuze erinnya lye kubanga mukama kiki mukama mulungi
okusaasira kwe kwa lubeerera n'obwesigwa bwe bukoma paka ddi bwa mirembe gyonna. Kati bwe tujja okwebaza olunaku olwaleero n'ennaku ezigenda okujja mu maaso okwebaza Katonda kuba kusinza nga tugamba nti Mukama senga teyali gwe tekyandisobose. Katonda akola ebyamagero n'atuwa okwolesebwa n'atuwa omugugu n'atuwa okuluŋŋamizibwa ate n'akutuukiriza. Tulina okumwebaza n'okumusinza n'okumuwa ekitiibwa. Era n'Abaebbulaniya 13:15 Bayibuli egamba bweti, Abaebbulaniya 13:15 egamba nti n'olwekyo ku ye tuteekenga buli kiseera saddaaka ey'okutendereza eri Katonda, y'ebibala ebyakamwa kaffe nga twebaza erinnya lye. Mukama ffe yeebazibwe. Omuwandiisi w'Abaebbulaniya agamba nti n'olwekyo ku Mukama tuteekenga buli kiseera saddaaka ey'okutendereza. Oluganda otendereza, mu kutendereza okwo kubeera kwebaza nti Mukama osobola, era Mukama olina amaanyi, era Mukama ggwe eyantuma ggwe oli mwesigwa. Bangi kufe tuli wano, Mukama yatuwa obuvunaanyizibwa, Mukama yatuwa emigugu mu mitima gyaffe. Kati ebintu Mukama yabakuwadde tobeebakiramu, kkiriza Katonda ajja kusobozesa. Mukama abo bakutumye akuwe n'obusobozi bwe weetaaga obeere okusobola okutuukiriza ekyo Mukama kyayagala omukolere, erinnya lye lisobola okugulumizibwa. Tulina okuba abeebaza, abantu abeebaza. Tulina okuwa Katonda ekitiibwa, tulina okumuvunnamira, tulina okumusinza. Obuzibu nti ebiseera ebisinga obungi twerabira Mukama gy'atujje. Teweerabira Mukama gy'akujje, ebyo Mukama byakkoledde. Tubeere abantu abeebaza obutakoowa ssaawa 24. Bimu ku bintu byawula okukola mu bulamu bwange okwera nti no seerabira Mukama gyanzije. Mukama yeebazibwe. Waliwo twabadde olunaku olwajjo neesukira Mukama gyanzije, entalo Mukama zannwanidde nze ng'omuntu, kye nnali nakati kyendi, gye nvudde nakakano wendi. Ningamba Mukama kino kisoboka kitya? Nenfumintiriza nga ndabira ddala tekyandisobose singa teyali Katonda. Era nkakasa nti abamu ku mmwe mulinga nze nti bw'ogattagattamu gy'ova eyo ku mirandira gy'ova eyo Mukama gye yakujja nakakano wooli abadde Katonda, abadde Mukama oyo atakoowa n'ateeka amakubo wegali wegatabadde. Mukama Katonda n'alwana entalo zo n'akufuula omuntu, n'akufuula kye wali toli, kakati n'ofuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa. Bannange ng'ekkanisa GFM twagala okwebaza Katonda, kubanga singa teyali Katonda tekyandisobose. Nzijukira nga twatandika ekkanisa eno, twatandikira mu Lugogo Marshall Grounds. Si mu biseera ebyo nga ekifo mutali nga tubeera kyali nga kya bbeeyi $7,000 buli Sande. Naye weewuunya zaavanga wa ssente ezo 7 buli Sande. Naye Katonda ono ayina amaanyi, ayina amaanyi. Gye twatandikira eyo ate kyewuunyisa n'ekizimbe ekyo kirimuko enfaanana nga kino ate bwe kiri olwaleero. Bannange si bwe kiri? Kikifaananamu kuba n'amadirisa amawanvu na biki glaasi nakyo bwe kito bwe kyali. Naye weewuunye twatandika nga tetulina na byuma, era ebyo twakozesa saavisi eyasooka twabyewola bwewozi. Omu ku bakwano ba Kathy mukwano gwe nga akuba disco. Ebyuma ebyasooka gye byava Sunday yasooka tebyaliwo. Naye omusajja atugamba nze Katonda mutya, bwonje yakuba disco naye gamba nange ntya Katonda. Naye bino ebyuma muba musolo bikozesa bino mu bitwale mu binone. Botu yakola. Mukama talina maanyi mangi. Kakati twebaza Katonda
batandika bwe tutyo era anko Emma baliringa worship si bwe guli service yasooka naye Katonda n'atubeererawo. Waliwo owooluganda omu yamala n'afa mu kanisa yaffe tetumanyi yalaga yambuuza musumba twakatandika mwezi gumu n'ambuuza musumba mulina dollar account ebiseera ebyo dollar account tumugamba dollar account mugamba namugamba bwe nti Mukama yannuŋŋamya tunaba kugitandika ne tugirowoozaako tugenda gikolako nagamba bwe mumaze kale mumbuulire tugulawo dollar account week eyaddako dollar account eyo netandika okukola bwe twamubuulira n'ateekangako ssente dollar account eyo n'abantu abalala balinga myezi gyalinga 6 kubanga mwaka tugenda okumaliriza nga dollar account eyo ewezeza omutwalo gwa dola omutwalo gwa dola kati omutwalo gwa dola ogwo gutwakwata netugula bino ebyuma bino bimulaba kati neyo gye twava naye netuvayo Lugogo nga olwonno Lugogo nga tubeereyo Sunday yokka nga tulina office netufuna office Musumba Bugembe ya Bulioni yafuna office ey'Entinda netufuna ennyumba nga nungi netuteeka omu office yaffe buwiiki Sunday bwetuuka netwala emirimu yaffe paka Lugogo netubijja tubikomyawo nga bimenya Isirayiri yabikolanga ne Joseph Isa abirye bibabikolanga naye nga tubeera wamu ffenna nga tulina okupangisa emmotoka eyo loole ennene fuso kubeerako entebe kubeerako ebyuma kubeerako sound system naye nga mukuwa kati netusalawo nti kikitwale Lugogo nga ntina office weeri tuteekawo ekkanisa yaffe netulongoosa bulungi nnyo office ziri okwo nnyumba okwo emabega nteekawo ekkanisa netutandikiraawo Mukama yeebazibwe. That was 2017. 2018 Mukama n'atuwa omukisa ogwa company bagiyita Edis and Associates ne bakola strategic plan myaka 3 n'ekimu ku byali ebikulu ku ebyo batulina okufuna awantu awaffe awaka twebaza Katonda Mukama n'atuluŋŋamya tufuna amataka gali amataka nga 2 3 lino lyali lyakusatu ettaka eryasooka lyali sayidi ya Kulambiro nga baagala ekiseera ebyo baali baagala milioni 8 milioni meka 8 ettaka eddala lyali ku biliyoni 1 obudde naye Mukama n'abeera wa mulungi nnyo netufuna ettaka lino ku miliyoni 64 naye ate nazo tezaaliwo twewola neewole muwaisevu twasingayo ennyumba yaffe ey'ekkungu era banne mutuyambe tumalize ebbanka nina amaka nina abaana 4 abaana n'abateekawo nga tusudde ebbanja lyaffe naye twebaza Katonda nti ku ssente ezo zayogedde kubeerako interest okutuuka olwaleero twakawaayo biliyoni 1 ng'obukadde 3 ebbanja kati eritubanjibwa liringa obukadde 112 awo oba wansi w'ekikumi erudda awo bwe tuli awo tusenvudde haleluya tusenvudde mu myaka 10 ntubeera tulina eka 2 kati buli wano eka emu tesuka wa biliyoni 1 buli eka ziri eka meka ziri eka naye Mukama n'atusobozesa ntuzimba office yaffe admin block yaffe teriiko abanja omusajja ono abadde musaale ennyono Uncle Paulo n'abalala ntuzimbira wamu ffenna katutudde mu kanisa yaffe twali batupangisa lulinga basendikana bakwata nakuluta ne bagamba weyongereyo eri twali budde wano naye Katonda tuli waka waffe tuli waka Mukama akoze ebintu ebikulu bingi tusaanidde okumwebaza n'okumuweesa ekitiibwa era ffe ogwaffe kwe tulina okukola olwaleero
kwe kwebaza Katonda n'okumusinza n'okumuwa ekitiibwa kubanga Mukama mukulu. Era ebintu Mukama byakoze gino emyaka 10 tuyinza na kubimalayo kubanga ibadde bingi. Babulidde about sente ze twewola, babulidde ebizimbe ebiyimuse, babulidde ku bintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye mu byonna Mukama abadde mulungi, abadde wa kitiibwa. Twebaza Mukama nti abamu ku makanisa agamu agayina obuvunaanyizibwa mu bintu ebyensimbi. Buli sente gy'owaayo mu kanisa erina obuvunaanyizibwa era ebeerako embalirira. Yensonga lwaki tukola internal audits ntukola ne external audits. Mu Luganda ebitabo bikeberebwa. What's audit? Bekenneenya ensaasanya y'essente ezo etambudde etya. Buli mwaka tulina tukola audit eyaffe abagikola ey'omunda n'abebweru ba auditors. Njalo bakakasa bannange nti ffe ng'abasumba bamwe n'abakulembeze tetuba ssente za kanisa ate ffe abawanayo. Mukama yeebazibwe. Ffe abawaayo zijjukira nga tugenda okusereka ekkanisa eno twali twetaaga obukadde kumpi nga 8 n'omusobyo obudde obwo. Kale ebiseera ebyo nali nsobola okufuna ssente za NSSF. Ezimu ku zo ze ziri waggulu, ezo nene ziri waggulu awo. Ne ffenna abaakwatira awamu buno bwe bujulizi. Mukama yeebazibwe. Kakitegeeza nti Katonda ono gy'atujje wanene ne gye tugenda wajja kusukkuluma. Wajja kusukkuluma gye tugenda wagazi wasava. Twagala okubuulira enjiri, twagala okutuuka mu masomero, twagala okukola ebibiina ebyenjawulo eby'abavubuka, eby'abaana, eby'abakyala. Twagala okubeera n'ebitongole ebiwola ssente sako. Twagala okukola ebintu ebikola ku bintu by'obujjanjabi, health medical care systems. Gye twagala okugenda eyo. Mukama yeebazibwe. Gye tugenda wanene era tunyweze bulungi. Tulina ekkanisa nga abavubuka bafumbirwa ne bagattibwa mu bufumbo butukuvu. Katulina layisinsi tugatta n'abagambye banjawula ndi reverend. Ndi reverend. Mukama yeebazibwe. Era embaga yakasemba yali ya July Doreen ne Israel. Embaga yali ya 4. Kasimanya ddako bayani tukulinze. Eriyo abalala mulina abakyala, mulina abaami, mulina abaana naye temukolanga bintu bituufu, temugattibwanga. Temubeera mu kibi. Mujje mulongoose. Mukama yeebazibwe. Gye tugenda walungi, Mukama agenda kutuluŋŋamya, agenda kutuwa ekisa. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati njala tumalirize nga tugamba bwe tuti nti nga tuyingira mu gino emiryango mu myaka gino 10 twagala okwebaza Katonda era nga twagala okugamba Sitaani nti Mukama azimbe ekkanisa yaffe era amaanyi ag'amagombe tegajja kugiyinza. Amaanyi ag'amagombe tegajja kukola ki? Kugiyinza. Lwaki? Kubanga ekkanisa ya Mukama ekkanisa si yaffe. Ffe tuli besigwa, what do you call it? Stewards. Tuli batume. Tuli bawanika. There's another word I'm looking for. Tuli bawanika. Mukama yeebazibwe. N'ekkanisa yaani? Ya Mukama. Ekkanisa eno si yaffe. Ekkanisa ya Mukama. Era nga tukkiriza nti gye tugenda Mukama ajja kwenda okukola ebyamagero, ebyamaanyi, ebyewuunyisa. Ebimu ku bitwagala okukola twongere okubisabira bino ebintu. Tubeere ekkanisa efunira abantu baayo emirimu. Nga tulina projects ez'abaana. Wala kataba kempandiika the boy child, omwana ow'obulenzi. Twala kola project eyo. Gino ejja kuba emirimu egyo.
tukkirize Mukama ssente azituleeteze tumusaba tukole ebinene eby'amaanyi bwesa Mukama Katonda ekitiibwa. Tulina okubeerako n'essomero kuno, tulina okubeerako n'eddwaliro, tulina okubeerako n'ebintu ebigenda okutuyamba ffe ng'abantu. Tulina okubeera tusomesa ekyalo kyaffe abantu abatamanyi kusoma oba okuwandiika bayige okuwandiika n'okusoma. Mukama yeebazibwe. Obutamanya kusoma n'obutamanya kuwandiika tebuliko kirabo. Ne bagamba ajja ntukuwa ekirabo anti gwe tomanyi kusoma na kuwandiika gye kiri bannange tekiriyo. You can get a prize because you're not educated. Ekisoboka. Mukama twalagenda atuyambe ebyo tukole ebintu ebyo ne tubulira enjiri. Era okubuulira enjiri gwe twewaddeyo okubuulira enjiri paka Yesu lwalidda. Tugende mu masomero, tugende mu byalo. Niyo gyova ku kyalo gyova oba ova Arua oba ova Pakwaki. Tulina obusobozi obwo ntukama weekend tugenda Luweero. Tugenda Luweero w'omusumba gy'ava njiri. Tugenda Lukunjiri edduwiika eddako tubulire enjiri. Ne Kampala kyabulamu enjiri. Oba sinakindi tandike n'amakanisa amalaga GFM mu bitundu eby'enjawulo. Mukama yeebazibwe. Kale kati n'olwekyo tweteeketeeke nga Sande eseme mu guno omwezi ejja. Haleluya. Ujja kuba lunaku lunyuvu ng'ate lulungi nnyo. Sande yesembe mu guno omwezi tuzine tusinze tusubira abantu nga 350 oba 4 bwe batyawo. Haleluya. Tusinze Katonda tumuwe ekitiibwa tumwebaze tuwe obujulizi tukole bu video clips tulabe gye tuvudde ebyo mu mitimbagano ebyo tuweereze Mukama tumuwe ekitiibwa. Kale njala kumaliriza bannange njala kukola declaration zino nesimanyi oba muziraba ku gundi. Give me declarations, responsive thanksgiving declarations. Muziraba? Okay. Banaye byemba byatufuddeko ebyawano ne kano nino teriiko screen eno. Gordon, gitereze eno oba kweri eno. Naye yakubye Auntie Dora. Kale tuyimirire ku magulu gaffe njala kumaliriza. Njala tulangirire ndakikola ntya Yesu. Ngenda kulangirira ati mali ngasa kulangirira bwe malo kulangirira namuleke muddemu. Emyaka 10 mujja kubagamba muzire mu kaso nangire mujja kuddamu after. Emyaka 10 Mukama akkiriza okusinza kwaffe nga saddaaka ey'obutuukirivu era twedde nga twesiga ye gyokugenda n'okumwesiga emyaka 10 egiddako n'okusingawo. Katuddemu ffenna nti Mukama tukwebaza olw'okukkiriza okusinza kwaffe mu mwoyo ne mu mazima. Tujja kweyongera nate okusinza gwe wekka. Kanangirire nja kudda mujja kubagamba Mukama Katonda akumye ekkanisa yaffe mu butuukirivu ne mu kumusinza n'okutukuuma nga tuli balongoofu n'okuyingiranga mu kitiibwa kye n'okufuula ekkanisa yaffe Mukama w'atuula. Kati twebaze Mukama tukwebaza olw'okutuyigiriza okuwa ekitiibwa gwe wekka n'okufuula ekkanisa yeno ekifo w'obeera era w'otuula. Katunangirire Mukama delivered. Mukama atugyeyo mu bintu ebitali bya mazima oba ebyobulimba n'atuyigiriza okusinza okwewaayo era mu ekyo n'abeera nti okubeerawo kwe tekukyukakyuka. Katulangirire Mukama tumwebaze.
Mukama tukwebaza olw'okukuuma okusinza kwaffe nga kutukuvu era nga kukusanyusa. Era Mukama mu gino emyaka 10 tujja kusinzanga ggwe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe ne bonna abalijja mu kkanisa muno. Mukama gw'otusobozesezza okubeera ntukusinza mu kusaba, mu byawandiikibwa, mu butuukirivu, mu kubeera saddaaka, mu bumu, n'okubeera nti nno ggwe atula mu masekkati gaffe mu bye tukola. Kati gamba nti Mukama tukwebaza olw'okutuwumbawumba mu kusinza ng'ekkanisa n'okubeera mu masekkati gaffe mu nnaku zaffe zonna ez'olubeerera. Era genda maaso gambe nti Mukama tukwebaza olw'okutuwa obuwanguzi mu kusinza, mu kuzimba ekkanisa yaffe eno n'okufuula Katonda waffe nga bwe wasuubiza nti ndizimba ekkanisa era n'amaanyi ag'amagombe tegali giyinza. Yimusa emikono gyo weebaze Katonda, omuwe ekitiibwa mugambe nti Mukama tukwebaza olw'ekkanisa eno, olwagino emyaka 10 gye tuyiseemu kaakano, olw'okutwagala ayi Mukama, ebyamagero by'okoze, abantu bawonyeza endwadde, abo boolokodde. Tukwebaza Mukama olw'embaga ezikoleddwa, abantu abakyusiddwa, abaziddwamu amaanyi. Tukwebaza Mukama olwa buli nsimbi yonna gy'otuwadde. Tukwebaza Mukama olwa buli bulooka egyo otuwadde Mukama, seminti gw'otuwadde okuzimba ebizimbe bino Mukama. Tukwebaza Mukama olw'abasumba baffe, olw'abakadde b'ekkanisa. Tukwebaza Mukama olw'abadinkoni. Tukwebaza Mukama olw'abakwaya abayimba. Tukwebaza Mukama entambula gy'otuyambuzaamu Yesu, amagezi Mukama g'otuwadde, okwagala kw'okungi Mukama, obusobozi Mukama bw'otuwadde, okutegeera Mukama n'okwagala, okutuwa ekkanisa eteriimu kigoye weezinge. Mukama tukwebaza Yesu. O rebosarerebere ramaragazererebe ramaragazano. Yimusa emikono gyo waggulu twebaze Katonda. Mukama ng'ekkanisa GFM nga tuyimiridde ku guno omulyango gw'emyaka 10, Mukama tukwebaza. Senga teyali ggwe tekyandisobose, naye olw'amaanyi g'amangi n'ekitiibwa ky'Omukama ekingi, kati myaka giri 10 okoze ebyamagero, owonyezza abalwadde, abataali bafumba kati mwami na mukyala. Okoze ebyamagero, otuwadde emirimu, otuwadde ensimbi, otuwadde okuganja, otuwadde amaka, otuwadde amataka, otubereddewo ayi Mukama, otuzimbye ayi Mukama, ne tufuuka kano kye tuli. Tukwebaza Yesu. Era Mukama tuwaye guno omwezi gwonna gwakwebaza ng'ate Mukama bwe tusinza. Era Mukama tuwaye n'olunaku olw'30. Mukama tuwe ensimbi ze twetaaga lwera omukolo gw'amaanyi. Mukama ogulumizibwenga emisana wamu n'ekiro. Menyera Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen.